lutimbo lw'emirembe Salam TV tukwaniriza nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebale kulwekuumirako olutimbo lw'emirembe. Tubakubiriza yonna gye muli okubeera nga mwagala nnyo okusoma, ate bwe muba nga musoma ebintu ebibagasa ng'abantu oba ebigasa obutonde bwammwe, tubakubiriza bannaffe okusimba ennyo emiti. Eno embeera gye tulimu ennaku zino tulaba nga ebimu ku bitukosa twalumbagana obutonde tubeera nga tukisasulira, naye tukubiriza buli omu wenna gy'oli, bw'obanga olina ekibira nga kikyo bw'ojjamu teekamu, bw'obanga wooli wadde nga togenda kugutema omuti oba togenda kugukozesa, gusimbe, abalala bali kuganyulwamu, naye nga tubakubiriza okwagala ennyo obutonde. Programu Ekkubo bwe tuba tutambula mu nsi eno, ebyo byonna twetaaga okubimanya n'okubiteeka mu nkola. Nze Mustafa Muhammad Mutuhe nkwanjulira programu, tuli ne mukadde waffe musomesa waffe Sheikh Idris Ahmed Kasujja, muzzukulu w'omuwalimu Mustafa Lubobo okuva mu Emirates College Nkowe. Sheikh tukwaniriza. Alhamdulillah, nange nsanyuse okubeera nammwe. Kansooke mbalamuse nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh tusanyuse okulaba. Alhamdulillah. Sheikh, omulundi ogwayita ebigambo bye watugamba bamu byatutiisa. Twalaba nga bulijjo ebiyungo tetubikozesa bulungi. Ebiyungo Allah yabituwa ate nga ateekeddwa okuba nga yabituwa lwa nsonga. Tuyinza okuba nga tetwategeera lwaki tulina ebiyungo ebyo, nga y'ensonga lwaki biyinza okutuleetera obuzibu. Naye Sheikh, kye tubuuza, tusobola tutya okuganyulwa mu biyungo bino byennyini ne tubeera nga oba oli awo tubifunamu emigaso ebiyamba abantu n'okufunamu empeera nga ffe bannannyini byo mu maaso ga Allah, ne tubeera nga tusiimibwa ne bitatubuuzibwako nnyo, kubanga ekigambo kyali masuula, titugenda kubuuzibwa. Tusobola kukozesa tutya ebiyungo bino obutabuuzibwa bibuuzo bingi bye tutasobola kuddamu? Bismillah wassalatu wassalamu ala imami al-huda wa sayyidil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kituufu nga bw'ogambye nti ebiyungo ebyo bigenda kutubuuzibwako, kubanga ebiyungo ebyo amatu oba okuwulira n'okulaba ze tools ze tukozesa okubeera nti tukenga, kugamba tufuna ebintu oba tulingiza oba tutunuulira ebintu byonna ebiri ku nsi, nga n'ensi yennyini mwogitwalidde obulamu, ebintu bya shariya byonna ebitugambibwa bitambulira ku maaso naki enamatu, ebiragiro ebitulagirwa n'ebitugaanibwa byonna obiraba nga bitambulira nnyo ku biyungo ebyo ebibiri, okuwulira n'okulaba. Ekyo olaba nga aya nnyingi bw'ozisoma mu Qur'an ziga nti afala tasma'un, afala tubsirun, afala ta'qilun. Abaffe temulaba, abaffe temuwulira, abaffe temutegeera. Okutegeera okwo kwogerwako kwe kutegeera okwo okw'omutima, si just okutegeera ebintu mu bwongo n'obeera nti ekintu bakyogedde n'okitegeera. Era okiraba mu aya endala, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Yali ayogera ku bantu abatakkiriza naga nti balina emitima tebategeera nagyo, amaaso tebalaba nago, amatu tebaguwulira nago, naga nti ulaika kal an'am bal hum adall. Naga nti abo abafaanana bwe batyo balinga ensolo, mpozzi oba oli awo n'okusingawo, kaga nti n'ensolo zibasinga, kubanga ensolo zikozesa ebiyungo ebyo mu makubo amalungi. Ebiwuliriza amaloboozi oyinza okusanga nga
akasolo kalinga wano ne kabako eddoboozi lye kakola ne kawooninga, ogenda okulaba obusolo bwonna nga budduka mu direction y'emu nga buyina eki kali kiba kitegeeza nti bukozeseza amatu, buwulidde. Ogenda okulaba nga burespondinze ku ddoboozi eryo. Oba kati kano kayinza okuba kalina kikawulidde oba kalina kikalabye. Kakati abantu abatakkiriza bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah okutuuka okutuugagamba nti balinga nsolo bano n'ensolo zibasinga, kubanga ensolo ezo zisobola okukozesa ebiyungu ebyo ne zibikozesa bulungi, ate omuntu ye ne kimukola ki? Ekimulema. Kakati amaaso n'amatu by'ebimu ku byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala ebisinga okuba ebinene, era omuntu atabirina atalaba oba atawulira aba alina ekintu kinene nnyo nnyo kyaba abulako, awamu n'okubeera nti bw'oba wabitunuulidde sayizi yabyo tebiina bwe byenkana, biyungo bitono. Ate si ku muntu yekka, ebintu byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yawa amaaso ebisinga obungi ng'ogyeko obanga bannawolovu g'oyinza okulaba nga si munene nnyo naye ng'alina eriiso ki, naye bw'otunulira egitunga ng'enjovu n'otunulira sayizi y'eriiso bwe lyenkana katono bwe kati. Ne ku muntu bw'oba otunuulidde kilo z'alina naki. Naliko mu paaka eyo oli n'atugamba nti enjovu eyo ogiraba teyeerabira, ekulaba bweti n'obaako ky'ogikola tekwerabira, era luliwo olwo. N'eŋŋamiya naye otuuso tutiniwe kati eteeka ku ki? Ekulaba n'ekuyingiza ku mutima gwayo, ku memore yaayo. Kakati ekyo otyo yeri kati fuad n'ekuyingiza ku memore yaayo, ku mutima gwayo, teddamu kwerabira. Bw'oba wagikola kibi eyinza okusasula ne bw'oba wayise emyaka 4 esobola okusasula, owulidde? Kakati ebyengero ebyo tusaana tubitunulye mu perspective eyo, era ekyo kitulaga nti ebyengera bingi bye tulina ebiseera ebimu tubitunulira mu sayizi, ate ng'oluusi era oluusi kyekituviirako n'obutabyebaza nga tulaba ng'ebitono, nga bw'olaba eriiso lyatunulira eriiso nnyina amaaso twakitwala nti kintu kyaki. Naye kakati gwe tunuulira nti amaaso ago agali ku sayizi eyo ebintu byegasobola okutunuulira, negatunuulira eggulu nga bw'oliraba yonna gye liva, gatunuulira ensozi, gatunuulira guliini ono gw'olaba, negatunuulira buli kintu, negatunuulira mu bitabo, kwegamba eri aya wa in ta'uddu ni'mata llahi la tuhsuha. Tutera okugisoma nti bw'otunulira bw'obala ebyengera bya Allah, naye yaga ni'ma singa oggyeyo ekyengera kimu byengera bya Allah n'ogezaako okukirondoola okukitunuulya, la tuhsuha, tosobola kikomekkereza, tosobola kikomekkereza migaso. Teyagamba byengera, teyagamba byengera, yagaya ekyengera ng'oggyeyo kimu, oba ngalo zino, oba maaso, oba matu, oba lulimi luno, tosobola kubala migaso gya luno ogimalayo. Ekimu buli ekiri ku mubiri. Kakati n'olwekyo ebyo bimu ku byengera bya Allah, amaaso n'amatu, oba okuwulira n'okulaba ebisinga okuba eby'amaanyi. Era omuntu bw'abeera nga bimuvuddeko aba aviiriddwako ebyengera ebisinga okuba eby'amaanyi. Kakati ate bw'otunuulira amatu, omuntu bw'abanga Allah yamuggyako okuwulira, ayinza okuba nga bw'ati bwe yazaalibwa oba nga yakumuggyako oluvannyuma. Omuntu aviiriddwako okuwulira
abeera ku loosi y'amaanyi ate n'okusinga aviiriddwako okulaba. Ow'okuwulira ali bubi nnyo, ali bubi nnyo okusinga avuddeko okulaba. Era abana omuntu nga talaba oba muzibe okuyiga kwe kusobola okugenda awala ennyo okusinga ono atawulira. Eya omuntu nga muzibe asoma n'abeera alimu n'abeera ki bikhilaafi ono avuddeko egundi amatu gaafekitinga nnyo okutegeera kw'omuntu kuba kutono kukendeera. kwegamba nti knowledge gye tusinga okufuna esinga obungi eyitira mu matu so si mu maaso, wadde amaaso nago ga mugaso nnyo, naye knowledge esinga obunene eyitira luddawa mu matu, eyitira mu matu. Kakati bw'oluzinga okuwulira kwega nti by'olina okumanya ng'obadde olina kuyitira mu kuwulira bikendeera nnyo. N'olwekyo nga bwe tugambye nti kkubo mu makubo agasinga okuba ag'amaanyi ge tuyitiramu okwayalinga knowledge okuwulira. Era okuwulira okwo kugazi eno sense ey'okuwulira ngazi okusinga eno ey'okulaba, kubanga okulaba olaba bintu bikuli mu maaso, amaaso go ge bisobola okutuukako, kugamba osobola mudrakat alhisiya, ebintu ebirabwako byosobola okulaba. N'olwekyo knowledge gy'ojja mu kulaba ekoma ku ebyo byokola ki byolaba. Bayinamu amatu ne byotasobola kulaba osobola obiwulira, osobola okuwulira ebiri emabega, osobola okuwulira ebyayita. Basobola okwogera ebyafaayo kati bakuwulira ebyafaayo okuva ku Adamu alayhi salaam. Naye kakati ebyo byonna biyitira mu matu, so tolina kyosobola kulaba nga kikwatagana n'Adamu olwaleero, tolina kyosobola kukozesa gundi esensi eno yakulaba nga kikwatagana na Adamu alayhi salaam oba Nuhu oba ani, oba nga kikwatagana n'okubeerawo kw'ensobe emyaka emeka oba Muteesa olubereberye. Naye amatu osobola okufuna knowledge etayogerekeka bungi ekwata ku bintu byonna, oba byaliwo myaka emeka, oba 100 oba 100 oba 1000 ng'owuliriza. Kakati ebintu ebyo tubyogera kugamba nti twagala just kugaziya otegere value y'ekintu ky'olina. Kyabaga nti al istima'u min akhlaqi al anbiya. Era kati amatu gano huwa asasul iman, gwe musingi gw'okukkiriza. Kakati okugamba nti oyo da'awa yamutuuseeko ey'obusiraamu for example, gaba matu, si kulaba, si maaso, matu. Era omulimu gw'aba anbiya ku communicatinga naffe through amatu gaffe. Kakati awo sheekhe kanveeko katono ku mulamwa guno, kitegeeza nti omuntu eyazaalibwa nga amatu ge tegawulira oba ng'alina obulemu obw'ekika bwe kityo tagenda kuvunaanyizibwa kyenkanyina naffe abawulira. Kaakati kwegamba nti mu magezi Allah subhanahu wa ta'ala ge yawa omuntu, amagezi Allah ge yawa omuntu gatuuka n'okubeera nti asobola okusomesa omuntu atawulira, asobola okubaako amakubo g'akozesa n'akola ki. Kakati ekyo kituzaayo
kati oyinza okutulaba nti ffe tuli basiraamu okukola daawa kutukwatako naye bameka mu ffe boyinza okugamba nti bamanye eddiini obusiraamu nga basobola ogisaasaanya mu bantu abatawulira ezo mbooko kakati kyekiri kugamba nti ilmu amagezi Allah subhanahu wataala gatuwa agenda gatubuuzaako nti mwe abasiraamu abawangala nga muli Uganda muli obukadde bwe muti abantu bemwawangala nabo nga tebawulira mwabasalira magezi ekyokubeera nti bamanyi obusiraamu muyinayo essomero eri training abantu nga bagenda kusomesa sign language naye nga bagenda gikozesa kukola daawa era singa omwana ng'azaalibwa nga musiraamu naye nga tawulira mumukola mutya kati bino ebintu bino byetuddamu netusaagiramu bino netukayana bino ebitategerekeka biki ebyo ebintu byetwali badde tulowoozaako kubanga nahnu mas'uluuna anha tuli kubibuuzibwako knowledge kati gyeri era omuntu gwemmanya ali ogu Sheikh Ismail Lukeberwa musomesa waffe yeyewayo n'agenda n'asoma gundi tuli eyo tukayana bino naffe obutonotono bwe tumanyiiko yabutuyigiriza obutonotono obutandikirwako kakati Allah subhanahu wataala bw'aba atuwadde ebyengero ebyo ne mubeeramu muffe bajjeeko ekyengero ekyo tusigala obuvunaanyizibwa bw'okubakolamu omulimu nga tebuvuddeewo era gwampuliriza oyinza okuba olina obusobozi bwonna obusoboka ensonga ye wali ogirowoozezaako nti n'abantu abo basaana okukolamu daawa kakati bo banaayiga batya ebyebakwatako oli amuzadde omwana tawulira taata we musiraamu maama we musiraamu kwegamba nti ekigisaako omuntu takaliifu okubeera nti tavunaanyizibwa bintu bya nankani bya ddiini magezi naye omuntu oyo asigala agalina naye kakati gwamuvunaanyizibwako mulimu ki gwokoze okulaba nti omwana oyo akola ki kakati ate ffe nga society kiki kyetukoze okubeera nti n'abantu abo babeera nti nabo beera savudi batuusibwako ebyo bye balina okutuusibwako ng'abasiraamu abatalina busobozi bwakukolaki bwakuwulira kakati ebyo byonna weebiri nti kivudde wali we nayogedde nti huwa asasul iman ensibuko y'obukkiriza kubanga ne bannabbi ba anbiyaullah batutusangako message nga eyitira mu kuwulira boogera netukola ki netuwulira era kyobulaba nti n'amajini bwe gawulira Qur'an qalu inna sami'na qur'anan ajaba olaba gakuli samu istama'a nafarun min al-jinn qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba olw'okuba hassatu eno gundi sensi y'okuwulira gaali gagirina risaala message y'omubaka yagakwatako obutereevu yahdi ila rushd fa amanna bihi yensibuko ya imaani gawulira ebigambo nga kakati omuntu nga kitegeeza nti nga tawulira obuvunaanyizibwa busigala eri ffe abawulira nga tulaba okubeera nti tumutuusaako message eyo mu makubo gasobola okugitegeereramu na kakati amatu gano tetunaba kutuuka ku maaso tukyali ku matu amatu gano gateekwa okuba nga malamu ekyengera kino Allah kyatuwa ekyamatu gateekwa okuba nga malamu mutafaila maa alwaqi gateekwa okuba nga ga interactinga neki
ne reality n'ebintu ebigenda mu maaso ebitambula ya kati ga interactinga gatya nayo nti mathalan bw'owulira omwazinyi obusiraamu bukugamba kukola butya idha sami'tum almuadhin faqulu mithla ma yaqul eyo interaction yamatu owulidde omwazini obusiraamu buga nti yogera nga bwakola ki nga bwayogera byagamba biddemu idha sami'tum siyaha diyaka fas'alu llaha min fadlihi ye interaction ge matu amalamu oyinza okugaliba nga ogalina nga gawulira naye mu saidi ey'eddiini nga si malamu okusinzira byanti byogakozesa gegali lahum qulubu la yafqahuna biha walahum adhanu la yasma'una biha kati sikitegeeza nti baba tebawulira baba bagalina nga nebibalina nebyebawulira nga weebiri naye nga tebigwa mu kiti kyebyo bibali aba Nuhu alayhi salam otyo tebigwa mu kiti kyabali abakola ki abayina amatu amalamu bwe muwulira omubaka yagandi bwe muwulira enkoko nga zikokolima musabe Allah ebirungi bye idha sami'tum nubaha alkalbi billayli fata'awadhu billah buwulire embwa ekiro nga zikola ki ziboggola egamba nti neebogoma eri Allah amponye obubi obuva mu bitonde bye n'ebirala bingi idha sami bw'oba owulidde omuntu ng'ayasimula kimukakugamba nti alhamdulillah fashamituhu otyo kati gwe bw'owulira nga ayasimudde aga nti alhamdulillah muga nti yarhamukallah kati ago ge maaso agakola ki ge matu agawulira ge matu amalamu agayina obulamu bwe simuddamu amatu olwo gaba mafu ati kakati embeera ye ebaddewo waake ekyo ekiguddewo amatuugo gaki kwegamba okuwuliraako kuinteractinze kutya nakyo tegakuyambye tegakukina kyegakuyambye ku mbeera eyo kyoba olaba nga omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'agamba omusajja nga namuga nti nsomera mu Qur'an namuga nti ate ngisome ng'ate yakakugwe naga nti inni uhibbu an asma'ahu min ghayri njagala njiwulire nga n'omulala akola ki agisoma amatu gange nagwo gakole ki egagiwulire nga gawulire ku Qur'an otyo kakati okwo kwe bayita okuwulira okulungi era okuwulira okw'amatu amalamu kwekwe okubeera nti bw'oba owulidde ensonga yonna nga nnungi nga yatuuse ku basiraamu yonna gye bali oba bali ku kyalo kyo oba bali mu ggwanga ddala tebaga nti abantu b'egindi bafunye ekizibu bwekityo bwekiti oba mataba oba musisi oba entalo nga bwolaba eno mu Gaza mu Palestine amatuugo amalamu abantu abo oteekwa obbasabirako kudduwa naye si kuwulira buwulizi ne bikomaawo kakati ago amatu tegaba malamu amatu amalamu gateekwa okuba nga gainteractinga n'embeera eba eriwo bw'oba wulirako ekirungi oga nti alhamdulillah bw'oba wulirako ekintu ekibi oba ekizibu obasabira ago kwe kubeera nti amatu ge gabalibwa nti malamu wa min a'zami tafaul n'ekirala ekiraga okuinteractinga kw'amatu n'embeera eba eriwo sama'ul Qur'an okuwuliriza Qur'an oba ogiwuliriza ku radio oba ogiwuliriza ku zino simanyi bazitaje buno mp3 ebyebwe bitye ne ku simu oba ku simu kweziri ago ge bayita amatu amalamu Sheikh nsaba okkirize tuwumulemu naye ndabe nga ebiyungo biziise kubanga ze mbadde mmanyi okubanga tebifunctioninga nga wazaalibwa tebikola ebyo ebibeera ebifu maaso mafu matu mafu
naye kanate bwe kuba nga kufa waliwo okufa okuli kati oyo ate abifuna ebyo ate obuvunaanyizibwa bwe butono okusingako ono yabifuna ate ono yabifuna nti oyo yali ku nninga yabifuna n'abiggala alina okufuba okulaba nga abikozesa tugule ebiyungo byaffe eri positive. Alhamdulillah tukyali ku mulamwa ebiyungo okubikozesa obulungi naye nga olwaleero tulaba tukozeseza tutya ebiyungo bino okubifunamu empeera n'okwewala okufunamu omusango. Tugenda kuwummulamu katono, programu Ekkubo kw'oli tukomawo katono.